mpozi mmwe ekitambula ndongera kukola kati kukuŋŋaanya kukola kusasula mabanja na kukulaakulana kwezzaawo kubanga covid yali atuzizza nnyo emabega omuntu obutakola okumala ennaku emyaka 2 kintu kinene nnyo. Era kati tubasasula nabo kati balaba enjawulo kati bakitegeera nti nno waliwo enjawulo ya luli nga tetukola n'enjawulo ya kati nga tukola. So kyali just bo kukakkana kutegeera nti abasajja bano tebakola naye bwe banatandika okukola bajja tusasula era twatandika obbasasula. Ekya ssente ekyo tukiteesa n'oyo sitera nnyo okukyogera ku mpewo. Ekya ssente ekyo kiba kyama kyange n'oyo promota kubanga eriyo omuntu omu gwoyinza n'okukolera show nga kyaliwo eriyo promota naye nga omuntu kyaba alina omumanya nti tusaba ssente. Ssente zo tetujja zoogera nti nsaba zino nsaba ziri olw'ensonga ezitali zimu oba eki endala naye omuntu tuteesa ne promota nembala distance nembala amafuta nembala nange ez'obukozi. Lwaki okiina abantu? Kale ffe ng'abayimbi era famire webeera ng'ekintu omanyi bagamba nti nannyini mufu yakola ki yakwata ewawunya. Kitandikira ku famire yennyini eyiye ti nno ffe tuli bantu b'ebbali wadde tuli bayimbi banne naye bwe tulaba nga famire ekitaddemu amaanyi naffe tukyongera okiteekamu amaanyi kubanga kiba tekikola nga gw'oli eno omuntu omuliko nnyo okuba enduulu bannange eke naye ng'ate famire yo tekikola ki tekiriiko. So famire webanga ekiriko nze Khalifah eke nayimba naye oluyimba baluyita Look Nice. Yali kyali wange yali blood wange yagenda okufa mu ebyo ebiseera ng'afuuse mukwano gwange nga tugenda wano ne wali tutambula wano ne wali twagendako era ndani ffenna twakubako show ffenna twayimba ffenna twali myaka gye gimu. So nze ng'omuyimbi wabeerawo enteekateeka yonna ndi mwetegefu okugenda era kubanga bulijjo mbadde nga ndaba nga bapalaso nga bagenda okumulimira ku bijja biki ebyo ne muzeeyi we famire ne kati kino we batuteekamu naffe tuli ready okugenda okubayambako okubalaga nti oli yali mukwano gwaffe yali muyimbi munnaffe era twafiirwa era kuva lwe yafa tewaliwo omuyimbi alinga Eke yazze. So tulumwa naffe era tumumiisinga nga bwe bamumiisinga era tumwagaliza ekiwumulo eky'emirembe era nkunga ne bayimbi bannange bonna abanaasobola tugende wabeera nga famire ekitegese okugenda okumusabira naffe tugende tumusabire kubanga gyali naffe era gye tugenda. Wabula ffe abakyaliwo eddiini yaffe y'abasiraamu egamba tusigale nga tusabira egyo emyeyo egiba gyakola ki egiba gyazaawa. So bayimbi bannange bonna ne mbakunga ne bagamba tubeererewo famire ku lwa famire. Eke Ssaalongo alina abaana yalina omukyala so tubagumye tubalage nti nno munnange tetwabavaako olw'okuba oli omukulu yafa naye tukyabalina ku mitima era baabaana kwe tulabira ne tujjukira nti mwana kyali waffe. Oluyimba twalukola mu yali tannaba kufa yali tannaba kugenda na mu TNS ndowooza zimu ku nnyimba ze yasembayo okuyimba ng'akyali mu Lyon Island. Oluyimba baluyita Look Nice twalukolera ku Boogie Empire era ne tulukola ne ka video ku kitimba ku YouTube kwe luli baluyita Look Nice. Nali naakakuba awo ebyo biseera nga omanyi Aganaga nali naakajja naye nze natandika era okuyimba nga njagala kuyimba na Eke by the way nga njagala tukole nga olaba Ready and Weasel naye nga sifuna chance eyo kumukwasaganya. So bwe namala okikuba ate nange ne nfuuka independent artist ne munoonya ne tukola oluyimba lwa Look Nice.
She look nice, she look nice. Another girl not nice, another girl. Yeah man, ukitegera kayimba ako osobola okakebera ku YouTube kwekali bakayita look nice. Dig boy yakakuba twakakolera ku Boogie Empire ne video kweri. So bafani banga basobola okugenda ne mukalaba akayimba era ne wano ku TV mbadde mbasaba mukazannye abantu tubajjukize bamanye nti oli yali mukwano gwaffe ate yali talented. Era mbayimbi ba dancehall bonna tewanajjawo muyimbi ayimbanga Eke yali ayina ekyenjawulo nga Uganda eno giraba yali tekkiririza nnyo mu bantu bayimba luzungu nnyo ne Eke yajja kuba dancehall oluzunguzungu oyo abantu ne bamwagala. So respect AK47, rest in power. Kyali kirowoozo kyange naye nga buli we twemiitinga twesanganga ku sheri e Kabalagala awo Chameleone yalinangawo night buli Monday naye nga woomanyi nga jjukira already baali basitanga obudde sibufuna mba ngezaako okunyumya tunyumye biki ugenda oliawo nga bamugjeewo oliawo tumusemberera okitegeera. So nabulwa engeri okufuna friendship naye mu ebyo ebiseera era teyakitegeera naye nga nze nali nkirina mu bwongo bwange ngamba ono omuyayi singa tukwatagana nenyimbanga radio ye nayimbanga wizo. So natandika okwagala okuyimba nga njagala kukola duo naye tekyasoboka osanga teyali destination yaffe. Moment Eke yali musajja musirise, teyali musajja wa bigambo nnyo, yali atula kuba nawandiika chorus n'agiwulirizaamu n'adda ebweru n'awandiika ebigambo bye n'ajja. Twanyumirwa nnyo nga omanyi byaffe by'ekiyimbi twasanyuka. Waliwo JB gwe bayita JB Reza era naye yamuyimba nako mwolwo luyimba. Yali musajja wa ddembe by the way. Ndowooza mu baganda ba Kameeri ndowooza ye ne Wizo baalina embeera ze zimu ez'okusirika. Teyali musajja wa bigambo bingi nnyo, yali musajja musirise anyumyamu katono n'anywamu ka drink ke n'anywamu by'anyweddemu awo ne tuddayo ne tukola okusinga yali muntu wa vibe mu studio nga Eka Awanda yali Awanda y'omu ku bayimbi be nakola nabo ko oluyimba ne tebabaawo muyimbi nnyatera kuntiisa nze Kalifa mu studio naye Eke yawandamu awo ne ŋŋamba waayi omuyayi ono si mwangu okitegeera. So yali moment ya ssanyu cause nali nkola n'omuyimbi gwe mbadde nkuze nga mwegomba. Eke twakula tumwegomba kubanga ye yatandika okubeera sitanga muto ffe nga tukyasoma nga kugamba twegomba. Eke ne Mickey Wine twali tubaagala nnyo nga tubeegomba cause baali myaka gyaffe naye nga ate already basita ate nga baganda b'abasita. So yali ssanyu lyange okubeera nga nkozeko n'omuntu gwe ndudde nga tumwagala tumwegomba ali myaka gyaffe muganda wa sita. So it was a good moment. Eke yali wanjawulo kwaba ku bonna nze gambye yali wanjawulo yali musajja wa ddembe era olaba n'ennyimba ye yayimbanga ziri tutuule tutereeze ensonga era n'okuyimba yayimbanga ye agamba baganda bange bannange lwaki tulwana lwaki mulwana tunuddeyo tutya ewa maama. Eke teyali mulwanyi, Eke yali musajja wa ddembe nnyo era neewuunya n'okwewuunya okubeera nti ekifene ekyamuta tukyewuunya kubanga yali wa ddembe, yali friendly, yali mukwano gwa buli omu. Olaba nti Jeff Kiwa yali takwatagana na ba Leon Island naye ng'ate ye apromotinga Eke. Yali amaze okwekyawa ne ba Good Life naye nga takolagana ne Eke. Kitegeeza ki nti ye teyalina lutalo ku muntu yenna wadde baali baganda be naye ate bano baali mikwano gye nga taddira kugamba nti kayise bubi mikwano gye kubanga muganda w'abasita nga buli muntu amuwa ekitiibwa kye. Kalifa oba tuli muyimbi ajja naawe ne mwogeramu ne munyumya ne mufiiringa abayaaye nze we nafuuka omuyimbi era yantwitinga mu mbeera y'emu. Tewali mbeera yonna Eke gye twamulabamu nga yakulwana yakuvimba yali musajja wa ddembe. Ye muntu oba yali teyeemanyi maanyi ge nga teyeepanga. Obugambo obusembayo bannayuganda bannange antwala omukisa guno oba twala moment eno okusabira omwoyo gwa Eke
awumule mirembe era nga musigale nga muwagira music we mu downloading subscribing ku YouTube channel ye in that ntinno family ye sigala ifuna mu buli music yo wasigala nga atambula eri sales zigenda amuntu akwasaganya YouTube channel ye platforms zonna pozi neri akwasaganya music we amutekeyo kubanga AK alina ennyimba nnyingi nnyo ewabbawa yalekayo ennyimba nnyingi nnyo so tugamba bbawa ennyimba za AK zite abantu baziwulire nga bateeza radio ku channel ye ya YouTube bazitekeyo naye nga bannayuganda bannange mwe bali kutuwagerera musigale nga mutuwagira. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.